Abakulembera gombola egaliraya emimwaji bali mu nnyindo ng'abamu batuse n'okweranga bwe bagenda okuva ku mirimu gyabwe nga bagamba nti Minisita Aida Nantaba abuzizaako obwekyusizo. Bagamba nti kuba kubayisa mu maaso minisita okulagira abasuubuzi okudda ku nguudo so nga gavumenti yabazimbira akatale mwe balina okukolera emirimu gyabwe. Tubadde tumusaba ajje tumukwase eggombolora kuba minisita w'omulemi alabika ayagala bweru sifiri ajje tumukwase kubanga ndowooza amaanyi ge n'okumanya kwe okuli. So tetujja kukulembera nga tusuka muguwa n'abantu tukulaakulanya kitundu ekyo kikolwa kibi. Abasuubuzi olwayabulidde akatale olaba kulembeze kwe kugwamu entengero anti omusolo gwe badde besunga okusolooza gubayambeko mu kwekulaakulanya tebakyagufunye. Kyanaku nnyo gombola yaffe Bbaale ente nnyo okufiirizibwa emisolo gyayo oluvannyuma lw'okuba lwa Honorable Aida Nantaba okukyalirako gombola Bbaale naaba ng'akozesebwa bannabyabufuzi bannakigwanyizi n'atataganya ennyingiza y'eggombolola. Abasuubuzi abamu bakira bawakanya ekyabannaabwe okudda ku nguudo gye batawera musolo nga bagamba kikafuwe okuddamu okuwempooza. Nali emmanju ukola emitwalo 3 kati nina omutwalo gumu n'ekitundu gumpula lwaki sidda mmanju nemba nga nekolera emmanju. Okuva mu ntandikwa nga tutandikira kali ak'emabega abantu abatulemesa akatale ab'ebweru mwene mubeera mu katale ennyanya ne zivunda ne muziyiwa amatooke ne gengera abantu abali ebweru ne bakola naye nga mwe ssente zammwe zifa mwe mukuma buntu bulamu kubanga mugumidde muyina empisa mulaga nnyo nti muyina empisa. Bwe yajja era ne tulanja ensonga eyo ne tuba nga tumukaabirira n'agamba nti bwe kiba bwe kityo mwe abacapati abaana mubaleke bakole kitu baddeyo bayiyize wali we basobola okuyiyiza so teyalagira bakatale bonna nti mufulume. Wabula ate bino abatuuze abamu batutegeezezza nti byabufuzi tera abakiise minisita babulinako mpalana. Ye Minisita Nantaba era nga ye mubaka w'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu tafunyise kubaako kyayogera ku nsonga eno.